Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elja. Ngamba saba. Banange subscribe ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip. Abayimbi abakabi, buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year, mbagala nnyo. Pisto, Mutabaniwe wadde omusi. Amasasi, yes. Akola ki ku nsi oyo? Nkisanze nakisanze awo. Kituuzizza abantu bakisinika ebinyo bisinga ebyembizi. Kiki? Bujingo yagenze ku embassy ne bamuma visa. Atya. N'ekigamba byogera obimanyi. Ayishuwa. Nkiroka kivayo kirwane. Kyati kyagala kunkuba. Nakufunga n'ebikondo. N'ekikima. Nkikuba ekibambule. Kyokati yakufunyidde ebikondo omu. Mubuuzo oyo. Didn't he do it several times? That's my yes. Who served him? Yakutte pistol. Ngikikuba ekibambule omulambo gwali badde wano. Nekutte ecupa ya bia. Nkikuba omutwe ngwasenga kikomawo. Mmotoka yakyo yabadde wano. Nali benda biro nkikuba akabiri tinjo kibanganyi buganyi. Kiyinza okudde wange ekyo. Edda omwana alimba. No, omwana is stupid. Is an idiot. Sente ze bakiwa kyayingira mu kampu y'abano. Kitalo nnyo kitalo ddala eggwanga gye liragaga amazima simanyi na kumanya akatambi ako ngenda kakuzanyira kuba gye katandikira paka gye kaggwera osobola okubeera ng'olaba exactly ki ekyabaddewo. Tamale Mirundi Junior babadde bamusse ng'ani amwettira taata we yennyini Tamale Mirundi Senior. Tamale Mirundi Junior abangi gwe mmanyi nga Technocrat taata we yennyini yabadde amwettidde n'emmotoka ye emwewaanyisa nayo yabadde agenda kubeera nga agikumako omuliro. Kyekyaleetedde embeera eno n'ensasagge byonna byetoolera ku Pastor Bujingo n'omugambo ogutokomoka oguli mu kubeera nga gugendera ku nsasagge eyabaddewo eri Pastor Aloysius Bujingo ekiro eky'olunaku olwokubiri zaali ssaawa nga 6 ogw'ekiro nze we nafunira amawulire g'okubeera nti ne Pastor Bujingo yali akubiddwa amasasi ne driver we ng'afudde side zeeyo ennansana. So, engeri abantu bangi bazzenga bakola analysis buli omu ng'atokomoka omugambo ono n'atokomoka guno simanyi ayagala visa ayagala kudduka mu Uganda alina creating a story eyo diversion oyo yabadde driver oyo yabadde SFC oyo yabadde mukuumi oyo yabadde mukadde wa kanisa. Omugambo mungi guli mu kubeera nga gutokomoka okuba mu njuyi zombi. Pastor bamukuba amasasi, pastor bamunyonyogera, Justin Sirize ezamuluma n'alowooza amasasi, pastor kino pastor kiri buli omu nga wali mu kubeera nga atokomoka omugambo ogutokomoka. Yes, ne Tamale Mirundi Junior bw'atyo yabadde ali mu kubeera nga atokomoka omugambo. Taata we najja n'amugambo why ebyo byonna information gy'oli mu kubeera ng'owa abantu okakasa kituufu byebyo by'oyogera. Omwana we yanyize yabadde yagadde okubeera nga alumba taata we asobola okubeera nga amukuba nera mu nsasagge eyo taata we yabadde ayagala kubeera nga omwana amwettira n'emmotoka yagyokera bw'atyo officially bamugobye mu kika kyaleetedde ensasagge eno yonna akatambi kankako okuba gye katandikira paka gye kaggwera osobola okubeera nga obyerabirako naye nga sinabeera nga mbikuwa kankusaba mbyo subscribinga no ku SMX Media tujja kubeera nga omisinga updates naddala nga zino still gwe neyayandi bweyagadde okubeera ng'olanga naffe wano ku SMX Media otukubirako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera keeka n'akatambi. Pisto, Mutabaniwe wadde omusi. Amasasi, yes. Akola ki ku nsi oyo? Nkisanze nakisanze awo. Kituuzizza abantu bakisinika ebinyo bisinga ebyembizi. Kiki? Bujingo yagenze ku embassy ne bamuma visa. Atya. N'ekigamba byogera obimanyi. Ayishuwa. Nkiroka kivayo kirwane. Kyati kyagala kunkuba. Nakufunga n'ebikondo. N'ekikima. Nkikuba ekibambule. Kyokati yakufunyidde ebikondo omu. Mubuuzo oyo. Didn't he do it several times? That's my yes. Who served him? Yakutte pistol. Ngikikuba ekibambule omulambo gwali badde wano. Nekutte ecupa ya bia. Nkikuba omutwe ngwasenga kikomawo. Mmotoka yakyo yabadde wano. Nali benda biro nkikuba akabiri tinjo kibanganyi buganyi. Kiyinza okudde wange ekyo. Edda omwana alimba. No, omwana is stupid. Is an idiot. Sente ze bakiwa kyayingira mu kampu y'abano. Tekimanyi nti bano baagala kumbuza ddagala buli wamu mikwano gyange yonna kigendayo. Ekyo alinyagako ewange mu besas mumundekere nze kati yasuze luddawo yamanyi embwa mayanja ne bwagoba embwa nsanyuka kwena ekijja muleetera ebizibu tekirina magezi kyeneereze musebe kinkulu nedda omwana alimba tayinza kwerega mu taata. Ask him, ask all of the people who are here. Kali akasajja ka Dr. T
katudde bwe kati nekewuunya katunuulira embwa wabaddewo ebya CBS bibiri kana akadde kawogera ndowooza no esente ya sente nenjijoyo ekyo ekyana nakagezako kitta emirundi ebiri ba ekyo ekyana kyawalampako eddala nekiyijja ku muliraano nekiwalampa enyumba kitta enyina waakyo kyebba ebyapa yes nekikutta akaso ani amulaba olwo neŋŋamba yamulaba yali yeebase nakiraba n'akaso kakyo kyenyo kyana kifu katonda wange ekyana ekyo was mixed up in the hospital siwafu even my wife can attest to this omwana siwafu enga teyabafaanana yaa nina abaana banfaanana bangi when you are brown every brown person abakufaanana the Chinese mulowooza nti buli mukyayina abafaanana nenyina wakire nemukubidde simu nemugamba badde nkibambudde naga kibambula nenyina nakkiriza yes kyali emakerere ekisomba kapeti ewaka ekisomba TV ewaka ekisomba buli kintu kyange ewaka agenda muholo kitunda bitunde nengoye kizitunda ne lapusi kizitunda laptops katonda wange kwera olowooza kyakola ebigezo ekyo singa kyasoma psychology kyali badde kyeyisa bwekito yebyabbanga ebigezo mukulu Tamale obusungu ng'oyina bungi no the boy to engage him mutabaniwe when my wife cannot even slap me neddalimba omwana bamujjawo n'akomawo alina okwetonda nafunya tayinza kwetonda si wange tayinza kwetonda nze waffe mbakuba amasasi ajja n'ekyana ekyo najja nakyo newaffe ku kibijja tebajja kisinga omwana omugobedde bayinza bajja muzeka mu public cemetery oba weeyegulidde he cannot mingle with my children at any function in the family bwanajja te neyeetonda tewali kwetonda atya nayo nedda do you believe omwana that this idiot can be pardoned you will not do it again junior yeyisizza bubi wabanga yakufunyidde kyalidde sente nabasanze wano kubanga taata kyekibayi bikisuka ebinnyo byakyo bikiringa ebyembizi taata toyinza mufunyira bikonda yafunyiza ebikonda nkulu ye katonda ono nga amaze okukwata pisa agiteresa why don't you go nembagamba ne balemerawo taata bwagamba tambulwa ate nga sina mugambye lekera kwogera ku Bujingo atende ekisiru kate yakyo nakotubika n'obukadde bubiri yasibawo olunaku Bujingo yamuwa obukadde bubiri ye kupate mbwa amazi katonda wange Bujingo is the one who is one of the state people who gives me money ezikuyambako ku ddagala eryobutwa omulenzi ayagala nfe naye ajja kufa nga sinafa omulenzi oyo ajja kufa nga sinafa Bujingo ngakolidde ebirungi oyo omuvumo otya tosobola ne bwaba talina gwe waligambye nti ebya Bujingo sibikola sibimanyi nze ya people I don't discuss eyo meeting y'ebukeddeya waliwo mukwano gwa yali mukwano gwange ennyo ne bamutwala nti balowooza yampa sente enfe omulenzi mubi omuwala yatusombera omudiscussingako